This is ITV Uganda. See your dreams. Hi, I'm Kamakhala Matsusa, a 19-year-old multi-talented musician from Vereeniging. Enjoga eno esaanyiziddwawo ezeekwatibwa mu bitundu by'e Lugazi ne wala Mbuyikwe. Mu kaweefube ono poliisi etegeezezza ng'abantu beetanidde nnyo okulima enjaga naddala mu disitulikiti y'e Buyikwe era ng'eno etundibwa mu mawanga agaliraanye Uganda. Yaku ya poliisi e Buyikwe Samuel Madila ategeezezza nga bwe bakooye obumenyi bw'amateeka obukolebwa abanywi b'enjaga. Buyikwe district fenna tulina obuzibu bingi kuva abantu wa enjaga banywa ku tawuni bamenya nyumba wa abantu bamenya amateeka zonna. Ono era agamba nti bagenda kusanyisira ku balimi b'enjaga naddala abasangibwa mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti y'e Buyikwe. Omuliro wale 0.3% ku muliro wano ku field wale kunaza ali bingi nnyo. Ono alaze n'ebimu ku bintu bye bakozesa okusabika enjaga eno nga biva China nga kw'otadde ne ssente z'ebicupuli ze basanze n'abalimi b'enjaga. Meya w'e Lugazi Deogracious Mwesigye Mbabazi ategeezezza nga bwe bali abamalirivu okulwanyisa enjaga mu kitundu. Nga ddala mu butuufu singa okwata obukwasi buli munywi wa njaga ojja kwesanga ng'okutta abantu batono, so nga ate bw'oba ogirumbye mu kyalo gye bagirima ogenda ne weesanga bagirima bangi nnyo era bagitunda muno mu Lugazi ne bagitwala ne Kampala ne bagitunda. This one they put in tea. If you want fake tea, you put this one. Enjaga erimwa nnyo mu bitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga naddala e Busia era ng'eno ekukusibwa ku nsalo okutwalibwa ku mawanga amalala okuli Kenya ne Tanzania. Olwaleero tuli wano mu lusuku oba mu nnimiro y'enjaga era nga olunaku lwaleero twakadde okukutegeeza n'okukutuusaako abapoliisi bwe bajjanga okumukwata enjaga ne banyookera mu matu ne mu nnyindo ne mu maaso ne baziira. Tuli wano nga poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokezza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde baginywa bonna enjaga ekutte abapoliisi. Mwana tano gwelemerako kali mukutiya ukatisiza nnyo akafala bana akachalo kalaba kwe azogana nnyo n'abayaye esite bwatugobayo ne bukyali bwawe bujerifa musi kati tuvimbidde wano soleyo ate mwana omayitano ekyoba okola kizimbe woto kisibeko teka amasanyalaze kati akwekanyanga gakuba kyali wange. Ugandan President Yoweri Museveni has decreed an immediate 2-week ban on all vehicle traffic and a night curfew to combat the spread of the novel coronavirus. Embeera eya coronavirus awamu ne gavumenti okutwalisa awamu okubeera nga beeyambisisa embeera eno n'eremesa abayaaye okwekolera ebintu byabwe omuli n'okunuuna ku ssata. Coronavirus atuyisizza bubi nnyo kubanga akasada tukanywako abantu 6-5 twakanywanga bwomu naye kati otambuza n'obeera tambuza bagamba oba wakakasikamuli n'agamba tambuza oba wakakasikamuli n'agamba tambuza n'otambuza kubanga mu ghetto twetambula.
Wamala ama bano wazakulaga tegafudde. Ogaga gafudde kati nze fiji ngenda jijja. Now today I'm really excited because I'm grabbing the opportunity of hopefully becoming this year's online presenter. Being confident, well-spoken and very talented, I've learned to aim for nothing but gold. And of course being in the presence of the lovely Joanne Strauss and other contestants like myself, now that's what I call gold. So brace yourselves because it's all about to begin at the beautiful Reunion Island. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams.